His Excellency the Ghetto Gladiator. We are live in Busoga. We are live in Busoga. Nakugambye bamuyisa mu kyalo alieno na mawegere muguluka. Na mawegere muguluka. Oh my God. His Excellency the Ghetto Gladiator. Lunaku lwa leero tuli mu Busoga. Nakugambye, this is of revolution. Oh my God. It's a train of revolution. The Ghetto TV live and clear. Security gulugulu bana ba foot soldier. Abana be Busoga ataka janja kaba wagulu nnyo. My. Ono yengobi. My God. Alieno mu kyalo bayitayo mungurunha. Oh my God. The man that heads His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu. Bano obuzibu bw'amaanyi nnyo. Omuntu awaana His Excellency Robert Chagulanyi n'ekirwadde ku mutwe. Abasajja mubakwateko, ab'ebitiibwa mubakwateko, bahonarebuzi mubakwateko, bakansala, basipika, basentebe, abawulira ensaalwa. Mubakwateko baganda baffe ab'ebitiibwa. Bwewenna nga towagira His Excellency nga tomukiririza mu ng'omuwalana. My God. My. Twagala tumirako bakoddomi baffe, balamu baffe, baganda baffe, batabani baffe okuva mu bitundu eby'entungamo. Thank you guys. Mwebale okutuwa maama atuyoyota. Mwebale okutuwa maama atwagala. Mwebale okutuwa first lady waffe omukyala omwagalwa. She's so loving. She's so calm. She's so active. She's a hard-working lady. Mama Barbara Itungo Chagulanyi okuva mu bitundu eby'entungamo. Baana b'entungamo mwebale nnyo, mwebalire ddala. We love you so much. Our brothers from different countries. Thank you guys. Baana b'embalala tubakunda munonga. Mwebala baana bambarra ntubakunda. My. Thank you for loving His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu. Thank you for loving the struggle. Thank you for loving people power. Thank you. Tubakunda munonga abantu barwashamire. Tubakunda munonga abantu bandisha. Abantu baho. My God. Lunaku lwa leero abaana b'e Canada chapter gamba atya mukwano gwange Nsuti Mbabazi ayimba akayimba entinda. Thank you. Lunaku lwa leero His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu forever.
bachapters mwena waliwo wembalala ngambe mbusibako nakabe bushenyi komyo abaana bambarra ntubakunda munonga abaana babushenye abaana bibanda abaana bandija abaana bamitoma abaana bamitoma tubakunda munonga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lunaku lwa leero ali mu Busoga kugambye amagye g'e Busoga commanded by none other than Bobi Wine abagambye hakuna mchezo hapo. Sajja mugole yakava mu mbaga ebiseera ebyo ne munaffe Swabula Kiganda bamuyita ow'omukisa abagambye nja bakuba security ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali agambayo lunaku lwa leero luwaita Laba convoy sponsors baffe mwena essomero lya Victorious Junior School Namagera Victorious Junior School Namagera His Excellency abawubiddeko abaana b'e Namagera Victorious abawubiddeko bamuwadde ekiti ky'emwanyi bamuwadde emwanyi n'ebikajjo my it's a sign of love. Continue fighting bamugambye continue fighting akudde ekiti ky'emwanyi abagambye bunacheza kucheza wewe mama Kizigo take care. N'ekikajjo abagamba tujja bakuba yagamba watuukira mu ntebe buli kimu kijja kuba molala. Ebiseera ebyo twayogerako n'omukyala akuli akakiiko ebyokulonda mu People Power mukyala Mase Warukamba yatugamba ye akulire ku kikajjo naye ebbeeyi yakyo eswaza akabonero akalaga nti ayimiridde ne bannayuganda buli bimeyemwanyi ne ttiimu yonna mu Parliament bavudde ne bakola bye baagala abagamba tuli wamu nammwe. It will be restored when I come back, when I come in power. Baana b'e Busoga tuli eno Namagera, baana b'e Busoga bamwaniriza mu mbeera. Oh my God, this is Jinja district, tukyali mu Jinja district. Twagala kubeebaza mwenna be tutambula nabo ba sponsor baffe gamba atya muganda waffe Godfrey Lyombya gamba atya Speaker Wenakawa Sebo webale nnyo ne Godfrey Foundation. Thank you mwanyinaffe Kakoza Grace wali ekiboga yagamba mugende muweereze eggwanga webale nnyo nnyabo nnyonyo nnyini ddala. Bubaka Shamimu Marende twongera kusabira okuluma wali dwalire ensambya mwebale nnyo abajjanjabi abalwadde wali mu ddwaliro ensambya ne Lubaga tubagala nnyo mwebale nnyo okuyimirira ne bannayuganda mutunulira nsimbi zokka wabula mutunulira n'abo abalwanira ensi eno. Mwanyinaffe omulungi Nanungi Alice okuva wali mu Nnyondo Mukungwe mwebale nnyo okulaba nti mugamba nti mugende muweereze eggwanga mugamba nti kyona ne ttiimu amasiga ago kadata kaako mubagamba nti pulezidenti waliwo webaligwa n'abalala mwenna mutuwagira mu mbeera emu oba endala muba babankizo mitugwanako kwabo abasalawo okuyimiriramu naffe. Mwanyinaffe Yusuf Bugaga Suwa
okuva mu Makindye Ssalagabo n'abalala mwena. Thank you guys. Bana Pejincha, bana Beidinda, ebitundu bye Budondo, eno ye Ghetto TV. Twaniriza buli omu yenna ayagala twegattako mu nkola eyo. Tebirimu nti ate oli mweru oba oli mwavu oba oli mumpi. So long as you support His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, saako ne people power ne struggle gye tuyimiriddeko, ffe tetusosola. Awubiddeko abaana b'essomero. Musajja ayagalwa saiti zonna. Is our generational president. Ye mukulembeze ow'ekyasa kyaffe. Ye mukulembeze w'ekyasa kino. Yagala obagaana. Ekyasa kino si ky'abatamiivu. Ekyasa kino si ky'abazeeyi. Ekyasa kino ky'abaana enjasabigu. Kale Red Zone TV kwoli tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako embeera bw'etyo nno embeera bw'esiibye gwampuliriza bino byonna bibadde mu bitundu eby'ekamuli ate nga bikyagenda maaso tubadde tufunyemuko kashote jaawo emabega live yaffe neeyimiriramu naye tugenda kubanga tujja ate ne speech eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bwe twogerera ali mu kubeera ng'ayogerako eri abantu b'e Busoga. Bigambo bingi nnyo ogenda biwulira mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna teweetaaga kumisinga nsonga yonna sibambulire Patrick Nzemberawo kubanga ate nkutuusaako bino bye tugenda okubanga tukuwa paka ate bwe tunaagendera olunaku olw'enkya gy'anaaba agenda yonna tugenda kuba nga ate tukikutuusaako bulungi nnyo nga tukikubira ddala nga bwe kiri supposed okubeera nga ate kiba weebale kubanga okyagoberera yonna gye twasimbulidde yonna gye tugenda okukoma tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate tukutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.